But I'm not the one getting the key. It is your office. So when you say, I go with you to get the key. I'm requesting you. Let us go to the region. Okay, there's two things, officer. You see, we came to see these our incarcerated colleagues as their leaders, but also as their lawyers. One, we are bothered about how you're holding them. They're in a police cell already and they are handcuffed. That's not right at all. You cannot do that. Anyhow, we still want to be able to see them, see what state they are in. Many of them are crying. They say they were beaten, they are injured, and so on. We are going to organize them. As we're organizing them, you can be speaking to our father. I don't need to see the RPC. I have no reason to see the RPC now because the people are here. We actually came to check on these people, see them, have a chat. Engage the office station, and here we are with you. Why do you want us to see the RPC? What's the rationale? I also want to understand you. Why do you want us to see the RPC? I told you that we are here, okay? These people have been arrested following cases from different places, not CPS, ideally not from Mbarara. So the overall commander is the RPC. That's why I'm telling you, we go to the RPC and then we give you a brief. We shall get the brief, but you see, in fact, I would want to see the RPC after I have seen them also, hear their narration you've had. Many of them are saying they were beaten, they've not accessed medication and so on. So that when I go and see the RPC, I tell him, look, the picture I'm seeing here, people are in police cells, they are handcuffed. They have wounds, they've not been attended to. RPC, do something about it. So it would be good after we have talked to them. Just a minute. You want to let people to escape? Yes, oli ku Yugi Updates TV kusinzira kubanga otuwuliriza ffe tugenda kubanga tubaweereza nga tubawa updates mutegere ekigenda maaso. Kakati embeera yeeyo eriwo nga woogirabye mu katambi. Police betwandiise abakwasa ddembe ba lawmakers bagenda maaso n'okuvoola ssemateeka w'eggwanga Uganda. Imagine omuntu omukutte ali mu custody zo ate omutaddeko empingo ate ogenda maaso n'okubacunya. Kati eyo tukiyite ki? Poliisi ya Uganda kiki mwagala? Abono be bakama bammwe be basasula omusolo gwe bajjako omusaala gwammwe ne babawa. Oba okitegera. So ebintu ebimu tujja saba ab'ebitongole nga bino abakwatisa amaanyi muteekengemu obwongo n'okulowooza nga mugondera komandi zammwe, komandi z'okuva eri bakama bammwe. Waliwo kye bayita orders waliwo ne kye bayita characters. Kati mmwe mulina osinziira ku character yammwe ne mugamba ne mukola analysis mitima gyammwe neba ne kye tukola gye kiri oba tekiriiyo. Mutemuddako awo ne mwebuuza ti bye tukola gye biri oba tebiriiyo. Temuddawo ne mulowoozaamu nti eggwanga libatunuulizza amaaso libalaba. Mwe mulowooza waliwo ekintu ekikolebwa mu ffujjo eky'obuwangaazi. Mukimanye akaseera kajja ak'okukola accountability gye muli. Ekyo mukijjukiranga. Teri gavumenti ebirawo lubeerera, gavumenti zikyuka. Era oba mwagala oba temwagala, gavumenti ejja kyuka. Era buli kimu kijja kyuka. Naye kijja kukola bubi okwetonda nga gavumenti emaze okukyuka. So, mweddeko mukwatisa amateeka era mugondera amateeka ate era mupulakitisinge amateeka nga we galina okubeera. Temuteekawo ngeri zammwe ze muteebereza okuba babawadde obuyinza obw'akaseera. Okuba waliwo omuntu omu ayagala okweremeza mu buyinza. Ekyo nno kikyamu kiba kiwabya eggwanga lyaffe. Oli ku Yugi Update TV kwadde osinza oba ng'otuwuliriza.
Gwatanatoyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyungako. Abali emitala w'amayanja nammwe mbatumiddeko. Mbaagala nnyo mweraba tujja kuba nga tukomawo.